Bwetwogera kati ng'omukulu Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alagira ab'ebyokwerinda okukwata His Excellency Declared President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku nsonga z'agamba nti ono akola ebikolwa ebimenya amateeka. Wabula tuvaayo n'okutegeeza mwami Muhoozi nti mu kaseera nga buli kimu akikoze, mu kaseera nga buli kimu amaze okituuka ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, kye tuyinza omugamba n'okumujjukiza nti ensi tekungulwa era naye tagenda gikungula. Byonna abikole, buli kimu akikole nga bw'alina okikola, naye akadde kagenda kujja, byonna by'akoze agenda kubyejjusa. Twongera obajjukiza n'obategeeza baganda baffe nti n'eggwanga si lya muntu omu, eggwanga lya bannayuganda abalyagala, bagala enkyukakyuka era batunuulidde okulaba nga baako ekyenjawulo. Tutegeeza abo bonna bonna abeeteefuteefu tukolako effujjo nti naffe tubalindiridde. Mbuulira amasomero ago lwe gaali galwanyeeko nti ffe tulina okwambala yunifoomu ffekka, era essomero lyammwe teririna kwambala yunifoomu. Njagala okugamba nti olunaku olwaleero tulinganga abali mu masomero. Okuva lwe kiri nti ekibiina kya Nuupu kiri legit era kiriwo mu mateeka, ng'ate opposite yaakyo ya NRM. Mu bupunze ffenna tulina okubeera ne yunifoomu zaffe, buli omu okwawula enkola z'abalala. Era y'ensonga lwaki mmwe yunifoomu yammwe mugikozesa osiyaga abantu, mugikozesa okutta abaana b'abantu, naye ate ffe yunifoomu yaffe tugisiiga ekifaananyi ekirungi kubanga turepresentinze kirowoozo kiramba. Naaligambye nti ggwanga ddamba, naye turepresentinze ekirowoozo kiramba. Y'ensonga lwaki n'omukulembeze ow'oku ntikka Ayatollah yagamba towemuliranga mu yunifoomu yaffe, tokolanga ekintu kyonna mu yunifoomu yaffe. Awulira ng'oyagala kuwemula bibyo, ng'obwongo bwo tebusobola kusengejja nti osobola okuwuliziganya nga towemudde, jja mu yunifoomu yaffe, toteeka mu yunifoomu yaffe. Kakati oga olwanyisa ota yunifoomu, naye ng'ate yunifoomu fe abamu yekyatukuumyekuumyeko. Nze yeekolera itongwa nnina obukambwe, babuuza abansembereddeko ku ki kyensobola okukola, naye ekikyankuumye ye yunifoomu ya National Unity Platform. Kambabuulire nga mbabbirako ng'atategedde. Okubaawo kwa yunifoomu ya National Unity Platform kuyamba mmwe kubanga etufuga ggwe kuba akafaananyi nga yeekolera omukambwe bw'ati, ayogera ng'ameze ensalosalo mu ffeesi eziringa eziyitamu amazzi nga tayina wonna waagwa, ng'era tayina wayina kubeera answerable nti kino wakoze kyaki, nga tayina gwaswalira nti lwaki watuswazizza. Can you maintain that yeekolera? Mwe mulowooza nti obusungu bwa activating bwa yunifoomu, abantu balina obusungu, abantu balina obulumi, mwe temulowooza nti engoye ez'obugoye zirimu kabusungu activator. Omuntu asobola okubeera n'obusungu bwe era asobola okukola ekintu kyonna mu ngoye endala zonna. Y'ensonga lwaki ne kitaawo yayambalanga engoye z'amagye ga gavumenti, natta abantu kubanga yali akimanyi tabikolera mu ngoye ze. Kakati weegenderezanga nnyo omuntu gw'oyambudde olugoye lwe ng'olowooza nti oyagala mukontrolinga, temusobola kontrolinga baleeya. Y'ensonga lwaki nammwe bwe musindika aba drone okukwata abantu temubasindikira mu ngoye ez'amagye uniform, temubasindikirako ID, era ebitishati bye babeera bambadde tekubeerako mannya gaabwe. Oyagala nnyambulemu ovula okuli ekigambo itongwa can you maintain? Mumanyi bye mukoze bannayuganda ggwe katamiira jjobyo, mumanyi bye muyisizaamu bannayuganda gwe katamiira jjobyo. Bannayuganda bajje mu yunifoomu nga tokyalina woyinza kubawagika, buli omu abeere ku lulwe. Twayagala okuwamba ensi eno mu mateeka kubanga tukkiririza mu mateeka, ate era tukimanyi nti ekibi tekijjaawo kibi. Y'ensonga lwaki ne wakati mu kusoomoozebwa
yensonga lwaki ne wakati mu kuttibwa tusigala tuli kkulu kubanga tulina ekirowoozo ekinene nnyo kye tuli presenting oba kye tuli mu kutembeeta. Teweegomba olunaku omwana wa National Unity Platform lwagenda okuggyamu ovulo ye. Teweegomba olunaku omwana wa National Unity Platform lwagenda okuggyamu ovulo ye. Nga bwe nkugambye ntuli legit era njagala twetwale ng'amasomero agali mu kuwakanya. Kakati ffe tutuuse ku final amasomero abiri naye ate oyagala aba ttiimu emu baleme kwambala yunifoomu. Singa omupiira gunaayita owa ttiimu yo nga yalina okuguthrowinga ini oli naava eri n'amukuba entiiyo, olina obukakafu obumuwa red card nti fuluma ekisaayo wa ttiimu yaffe. Oba olina obujulizi obugamba nti aba ttiimu eno balemazza aba ttiimu eri. Baawa awo be waggyeko yunifoomu oba be wagaanye okwambala yunifoomu. Kankubuuza ekibuuzo, ne Kibwetere yayambala yunifoomu? Jamiru mukulu yayina yunifoomu? Bonna be mukutte mbu simanyanga buyeekera abasiraamu biki bayina yunifoomu? Akalembereza ke mukyalina ye yunifoomu eno gye twambadde. Naye akaseera we kanaatuuka ne tweyambula yunifoomu oba ne tukkiriza nti eno yunifoomu kufa buli ajambala abeera agenda kuttibwa, ate kakyayinza okubeera akalabaaye. Kakyayinza okubeera akalabaaye. Emmotoka bwe zizza omusango ku luguudo tusooka ku ki? Namba puleeti. Tewali yakutuma nti weetegereze driver mu maaso akutomedde, wabula weetegereze namba puleeti y'emmotoka ekutomedde. Ekikyatukuumye ne tuvugira obulungi ku luguudo. N'obusungu bwaffe ffenna ne tubukweka tugondere amateeka g'oluguudo lwa nsonga nti emmotoka ze tuvuga kuliko namba puleeti. Ate gweno gy'oyagala okutemako emmotoka eyo ejja kutomera abantu nga gwetomera edduka buddusi kubanga ekimanyi teri yagiraamye. Omusajja adde alivuga wakutu kunene oba mmwe we muba mukola alipooti nga mmwe ab'ebyokwerinda. Alipooti muzikolera ku abadde avuga si wa nnyindo nnene si wa nnyindo oba muzikolera ku namba puleeti. Kakati weegendereze. Genda mpola mpola. First of almost weetadde mu position nti ffe tulwanagana naawe. Mwozi njagala okukutegeeza nti ffe tetulwanagana na njoka, tulwanagana na nannyini njoka. Tewaliyo njoka yafa, nnyiniyo n'asigala ng'akyassa. Kakati tetugenda kwonoonera budde bwaffe na biseera eby'omuwendo ennyo bye tulina ebitono ennyo ku njoka etudde mu lubuto lwe bayita Museveni. Sirowooza nti abaakuba Kadafi baafokasinga ku mwana we gwe bayita Saifu, naye okuva Gaddafi lwe yagenda where is Saifu? Olowooza Gaddafi yali mugumba? Oba gwe olowooza e Libya tewaaliyo muhozi waayo? Nabwe kityo omuntu bw'afaafa n'ebibye ebyo ebimuli munda. Muhozi oli munda ya Museveni. Tewaliiwo linnya muhozi ng'ogjeewo erinnya Museveni. Era tetuyinza kuddira budde bwaffe tubwonoonere ku linnya lye bayita muhozi nga tewaliwo erinnya kwe eritudde lye bayita Museveni. Ewaffe e Buganda endegeya tetuzigwa nedda. Tutema muti kwe zitudde zibeera zigenda kwejjulula zokka. Nabwe kityo naawe bwe tumala okuggyawo kitaawo ojja kwejjulula wekka kubanga kitaawo ye soketi ekukyajinga gwate waalisose ne weebuuza mu ba CDF bonna ababaddewo ani yayogezanga ettamiiro nga ggwe? Ani yayogeranga ebyekisiru nga ggwe? Era ani yatwala Twitter ng'obuddukiro bwa buli lunaku? Basiiba batugamba nti Facebook tejjaako gavumenti. Muli bakulembeze ba ku internet, mubeera ku internet at least. Ku internet twogererako ebbeeyi ya sukaali erinnya. Ku internet twogererako abasibe nga tuba babanja. Gwe ku internet otekako mbozambuzi eridde sabbuuni. Taata wange yalinnyira ku gundi. Mwali bwe muti ne bwe muti ne taata wange. Kinaaba kizibu nnyo okumalako omwezi guno nga tonnatugamba taatawo bye yali abisiyaga.
kinaaba kizibu nnyo okumalako omwaka guno nga tonnatugamba muzeeyi we be yali abisiyaga anti siroganga olwaba okuteeka omwenge mu ttama kakati naawe mu kaseera mpawe kaaga ojja kuta ebyama naye yunifoomu ya nupu we muba mujagala nga muwulya mujja mutuwandiikire ate nga temugitwala gikukulira wabula nga mugitwala esikizibwe yunifoomu zino ez'amagye bwe muba nga mulaba nga tuba simaati nnyo okubasinga amaanyi gabali mu ngalo agambala yunifoomu eyo mutuweeyo eyammwe ate nayo tugitereeze tujja gibaddiza nga tumaze okugitukuza ngenda kutta omuntu yenna bwe naasanga ayambadde yunifoomu ya nuupu mumupunze naawe ogiyise ya nuupu era okikkaatiriza nti si yunifoomu yammwe then kati gwe oyogerera mu kapasite ki oyogera ngaani mu nuupu okola ngaani tya nnyo olunaku nga kitaawo si akyafuga sijja kuga atya nnyo olunaku nga siggwe CDF ne tya nnyo olunaku nga kitaawo takyafuga ogenda kwegomba abafudde manye abajjaasa bwe baba batta abaana b'abantu balowooza nti nange era banaabankutte bagenda kunkuba masasi muwoozi olunaku kitaawo lwagenda okuva mu ntebe ogenda kwegomba abaafa nti bali yaddeyaddeko ekyo nkikubuulidde ate mu kaseera mpawe kaaga n'ekirala ebyo by'owooninga ng'owooningira mu Kabira omanyi waliwo omuyimbi eyaga nti music is all about numbers otegedde kyentegeeza music is all about numbers basudde amaani asobola okubeera n'akayimba akasuppu ennyo bwe kataabe na numbers singa kikopoli anaakasinga numbers kitegeeza ajja kuba amusinga tyanga nnyo numbers otegedde kyentegeeza music is all about numbers Kabira eyo gy'owooninga n'okugittira omuntu waayo abagittidde abantu baayo bakomawa oba golowooza nti kizibu nnyo nze okwa-identifyinga abeera nammwe oba mmwe mumuyinayo layisinsi etta etiisatiisa wabula nga mmwe mwakolebwa mu byuma nga temufa gakamule naye naye bajja kkama eriryo olaba n'akola mu ggwanika kakwaya naye bali mukolako obwakakwaya lunaku lumu ate naye alibeerako mu ggwanika nabwe kityo lowooza nnyo kukaseera nga kitaawo si yafuga lowooza nnyo kukaseera ng'erinnya Museveni terikyawaniridde eriryo terikyatudde ku linnya Museveni ojja kujulirira abaafa kubanga oliweebwa n'omusaayi go ng'amazzi ag'okunywako oliweebwa n'empita mbiyo ng'emmere ey'okulyako twepikire neffe tuli bakazi ba Sudan lwe tunaalinnya ekitanda ojja kwejjusa amabbabbanyi gye gakkomeza abantu mwenna bannayuganda ovulo zammwe muzambale bano jjukira buli we bateekawo etteeka lyonna ne muligondera liba ligenda banyigiriza ate terikoma ku eryo lyokka ng'omunywi omwenga yingira ebbalanaga ngenda kunywayo akacupa kamu bw'amala okukanywa ne kagula eccupa endala nga 5 kakati ne kino kye mulaba ekya ovulo nti tokkirizibwa kwambala ovulo eya nuupu naye yennyini akyasanguziza eya nuupu ne bakyala bammwe bajja bagaana obbazaalamu gyate banaabagaana 10 omulabewo singa ali kulaga kyatayagala naawe n'okigondera kubeera kugenda kufuuka muze
ogw'okugaana buli kintu kyalaba ekiyinza okukulaakulanya amaka go oba ekiyinza okugattako. Enteekateeka weeziri ez'okugaba ovulo nnyumba ku nnyumba. Era abantu nabagambye dda bagende batambule disitulikiti ku disitulikiti, saza ku saza, bampandiikire bannannyumba ne bassennyumba abali mu nju eyo, buli omu tugenda kukuwa ovulo. Wuyo alangiridde nti anayambala ovulo waakuttibwa, National Ovulo Day tugenda kugiteekateeka. Paint Uganda with red, tulabe oba anatta Uganda namba. Ate maama omutamiivu atabaagambwa ojja nti mu bbaala gy'aba agenzeyo n'akamba oba aba afuluma, aba afulumye bamuwadde akambe nti kyosanga baaga, naye n'atabaagamba. Omutamiivu tabaagambwa lwa nsonga nti yabeera embwa, nze yeekolera itongwa.